الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقا جهاد حتى أتاه اليقين إخوة في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراكبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه وعلموا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر. Uganda mikwano gyaffe abatulaba ku mikutu egy'enjawulo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bwakedde butya mwasuze mutya eyo, mawulire ki agasuze eyo, bukedde butya eyo, ene waffe kakedde kutonnyamu akakuba alhamdulillah, ene kamwokya gye tubaweerereza wano ku Media Plaza, akakuba kakedde kutonnyamu, ewammwe kiri kitya. Naye kansubye nti yadde akakuba kakanzeemu ne sayidi eyo, oteekwa kuba nga ozuukuse n'osaala, oteekwa okuba wasaddeko ku layiri, oteekwa okuba nga oli kwazikaali awo, oteekwa okuba nga oli mu kusoma ku kitabo kya Allah ekitukuvu, Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah mwe yateeka empeera empitirivu obungi ennyo ezo Allah subhanahu wa ta'ala ziyassaawo okubeera nga kwegamba tuziganyulwamu ate tubeere nga tutuuka mu maaso ga Allah ng'omuwendo gwazo gwawera. Mukwano gwange ndaba oli ku programu enkulaakulana ng'omuweerezaawo agituddemu entebe ya Salam TV, yenze mukwano gw'omunywanyiwo Seekawo muwalimuwo Seeka Bashir Sejjemba wendi nnyo insha Allah. Nzize nate tubeeko ensonga zetulambulula, zetunyumyamuuko naawe, zetwejjukanya, zetuttaanya biidhinillah, oba oliawo tubeeko kye tweyongera ku mitima gyaffe okuginyweza wakati mu kubeera nga tutereeza enkolagana yaffe ne Allah waffe oyo nannyini nsi eno eyagitonda n'atonda na buli kimu ekigiriko, era n'aseetinga puroguramu eya buli kintu kyonna ekigenda okubaawo. Tosobola kubaako kyojja kwanguya, tekijja kubeerawo nga Allah waali. Tojja kubaako kyojja kkeereya nga Allah waali. Buli kimu mu budde bwakyo ngeri kigi kinaabeerawo, results zaakyo zinaabeera zitya, master kabaka ku buli nsonga ye Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nannyini buyinza kwekyo ekinaabeerawo, kwekyo ekyaliwo, kwekyo ekiribaawo, butya we kinaabeerawo, kineetaagisa ki okubaawo, byonna Allah subhanahu wa ta'ala abirina mu buyinza bwe. Nabwe kityo ndowooza asaanidde okubeera nga tumutendereza n'amatendo agasinga okubeera amalungi. Asaanidde okubeera nga tumutendereza n'amatendo ago agasinga okubeera amalungi, agasinga waggulu w'ensi eno ne wansi w'eggulu waalyo, waggulu waalyo ne wansi waalyo, Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange tusabira omubaka sallallahu alaihi wasallam wakati mu kugezesebwa yafuba okulaba nti obulungamu buno bubuna ensi yonna. Allah bakugamba genda kukowoola bantu ba nnyumba yo bokka, ne bakutwala entyagi, ne bakutwala nga ne nabuje simufungizi. Allah abawalimu b'ennaku zino Allah abasaasire ya Rabbi. Abasajja bakoze research kimanyi nti nno nakayigira ku muwalimu nti nno eryo liba ddinda lya kanzu, ine nabuje simufungize. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yatukolera omulimu ogw'ebbeeyi okuba nti obulungamu buno bwava wa weeri gye bwava. Yasimba emirandira ne ginywera, emisingi ne gimala okunywera. Bwe gyamala okunywera ye ne bwe yafa ng'avuddewo, message yasigala ekyatambula mpaka naffe we yatutuukako. Myaka gyadda myaka 1400. Naye at least naffe obulungamu bwatusammukira myaka 10 emabegaawo, 11 emabegaawo, oluvannyuma lw'okuba nti Saudi bo bwali bwakamalayo emyaka 1000 n'omusobyo, naffe Uganda bwamala ne buyingirawo emyaka nga gigyo 10 n'omusobyo awo egigwamu, gwe balagattagatta okuva ku Ahmed bin Ibrahim yatuuka mu lubiri lwa Ssekabaka Suuna
owokubiri omwaka 1884 gatta awo myaka emeka awo bakaliculeta ekulage musajja omu yagamba nti tugende Saudi nga tugenzeeyo bakola hijja oba kusoma batulabira ddadda nga tuli basiraamu bapya yonna sajja abo tebatujoogamu awo nabira ddadda nga wabaawo embeera y'obujoozi batulabira ddadda nga tuli basiraamu bapya abasiraamu sejjo lwaki fe obusiraamu twakamala nabo just myaka 10 abasajja bo bakamala nabo emyaka 14 n'omusobyo kamala okugatta wano calculator yange wano 1844 224 myaka 18 tusenvudde nno naye alhamdulillah we tuli si wabi yetwebaza Allah nti kale yadde tuli bato mu busiraamu ne speed gye tututte ndowooza yeeyo yemala ka speed kyekyo ne bwe tuba tetwongeddeemu nnyo ka speed kasusse kuba tuyinza okukayitiriza ate emmotoka ne tugikuba ekigo naye alhamdulillah we tukutte si wabi. Nina mwannyinaze Fatima Nannyanzi ndowooza abamumanyi eyo naddala abaasomera ku KBSS emyaka egyo egiyiseeko awo yaŋŋambye ye awangalira eyo Zambia ewabakalusha Bowalia gy'awangalira eyo naye yaŋŋambye nti ekiri eri Allah kitokota si kisaanikire era oba tulikola ddi kaweefube oba tuligamba Salam charity eno nebeera ng'etusitule tutwaleko Zambia tukole daawa Zambia ekiri eri abasiraamu bali eri banywa walagi naye akugamba nti nofumya Mustafa I have no problem ayogera oluzungu naye nga bwanywa walagi okulya kakabiri nage tebakiinamu buzibu olwo omukwano gwe Faizo yagendayo okwo yakolerayo okwo yaŋŋamba nti bucha tebazaawula eya kakabiri nage yetunda enkoko yetunda embuzi yetunda ennyama y'ente kati n'ebisobye ebimu era akugamba bwenkutemere kuliwa kuno kuli bw'obadde watomanyi kujaawula omwana ayinza okukutemera akabiriza akasava gwe n'otwala nnyama nsava ogenda okutuuka ewaka nga Allah okuga nti Waayo omanyi kyewalidde omanyi kyewalidde haji tibanayina edda nga kawedde mudda so alhamdulillah Allah tumwebaza nti at least wano yaddeko bukyaza obuntu obwo bakwano baffe abo ate banne nabo tubeebaze manyi omuntu waba akuwaddemu katiibwa bannange aba asaana kumwebazaamuko obuntu bwabwe obwo babufumbira eyo manju era n'ebifo ebimanyikiddwa wano mu Uganda bumanyikiddwa nti kali jindi waliwo n'ekivulu kyako nnaku z'omwezi bweziti kwegamba ne batabeera nga bakatabinkiriza muki mu nva zaffe zino eza bulijjo zetukola ki zetufumba bane bakwano baffe mmwe abakola emirimu egyo nze mbeebaza bannange kubanga ekyo kitiibwa kye mutuwa obwo bwe bayita obuntu okumanya rights z'omuntu n'otabeera ng'oziyingirira ekyo kye bayita obuntu bane barakallahu fikum tusaba Allah ffenna atwongere obulungamu nammwe abakola omulimu ogwo nammwe Allah abalungamye tubaagala nnyo mudde sayidi eno biizinillah ate tubeere nga twogera bino tuleke kubeera nga tutema ebyo wabula tube nga twogera bino naffe olwaleero bye twogera olwaleero programu yaffe eno gye tuliko teweerabira nti tusoma tweyigiriza twejjukanya ate wakati mu kusoma n'okweyigiriza tubaako emirimu gye tukola Allah subhanahu wa ta'ala egyo gyasinga okutwetaaza producer wange anteereddeko ennamba ezo z'olaba *185 *9 *43 bw'omala okuziteeka mu ssimu yo n'onyiga yes essimu ejja kuwa woyina okuteeka essente bw'onyiga yes era ejja kutwala woyina okuteeka pin namba okasukeyo oko biidhinillah ku akawunti yo etali ya Centenary etali ya Tropical wabula akawunti ng'omuyima waayo number 1 agikuuma number 1 ya Allah obeeko omuntu gw'oyamba biidhinillah obeeko omuntu gw'oyamba ekyo kikulu nnyo obeeko ekyalo ky'ozimbako essomero nga lya busiraamu baako omuwalimu
gwogulira ku kanzu tarawehi yine egenda kuyingirawo omugenyi yakonkonyedda kokoko yayingiddewo dda ate oba wa MTN era nyiga star 165 star 3 star onyige 3158 65 ash onyige yes bona amala okubinyiga ebyo esimu yo ejja kutwala ku woyina okuteeka sente oteekemu sente bona amala okuteekamu sente ezo ezijja mu busobozi bwo bona amala okuteekamu sente biidhinillah nonyiga yes ejja kusaba pin namba yo ogiteekemu sente zijja kuba zigenze direct ku akaunti yo maaso ga Allah akaunti yo maaso ga Allah etuwe report ku akaunti ya Salam Charity ewe report omwana omuwala ali eyo ekidudulu kijujulu ekiri eyo edduda liri eyo baliyita Aisha Shatra liri eyo nagawa kazi wankima ali eyo biidhinillah ate naye afuneko report eyo ate nange ntuukeko wano mbabuulire nti bannaye Ahmad Sulaimani kyabaggu atuweereze sente bweziti nti omusajja gwe bayita nti Yusufu yamulemye Allah Yusufu yamulemye obbi wange sente ziri waze wateeka yekabo sebo Yusufu Yusufu yamulemye masha Allah oyo obbi wange ate nga muzadde waffe wali ekabo wa hidaya masha Allah ekyo bona abo maze okukimala nga nange Aisha mpeerezaako wano ku report nga mmanya baani abarespondinze bane ekintu kikulu nnyo muve mutulo zukusa omuntu yenna yeebase omugambe nti time ya kukola time ya kupakasa time ya kubeera nga tusiimisa Allah waffe kubanga mu maaso ge yeewali ebirungi teriyo birungi biyinza kwenkana biri mu maaso ga Allah bane temwerabira n'ensonga endala semasonga yeyo omumanyi wa Salam TV Allah abaana batandise dda okuligestalinga tewerabira kujja kuligestalinga mwanawo naawe omwana osobola okubanga mu holiday wepakasirizaayo omutwalo ogwa registration just mutwalo gumu amasomero tubakoowoola director wa Takwa primary school enamungona mutuleetereyo abaana mumanyi wa Salam Charity tulabe biki bye musomesa namungona Salafu Grand Salah yani Buziga Islamic Kabowa Hidaya lugo muli luddawa mujje Simba Islamic mutuleetera abaana biidhinillah bajje baligestalinge mumanyi taliiko myaka migere bamaseeka abawalimu b'ebyalo abazinyi mujje mwenna muligestalinge esente omutwalo gumu gwokka bwe guti kasita omala okuguwaayo guleeta wano ku Salam TV biidhinillah olumala okuguwaayo ne bakuligestalinga bagenda kusunsula basunsule tutandike ramagwanidde wanuwepa nga tutandika ku broadcastinga program eyo biidhinillah abantu nga balaba abaana butya bwe banyweza ebigambo bya Allah abaana butya bwe banyweza okusoma eddiini omuwanguzi nga bulijjo temwerabira ebirabo semalabo bibaawo wano iyo programu yaffe tugikola nga bulijjo wano ebirabo semalabo bibaawo abaana babatwala ku hijja ababa bawangudde abaana babawa ebyapa by'ettaka toyagala mwana wo kuwangula ku kyapa kya ttaka nga ali mu vaaka ya senior 6 ng'ali mu senior 4 ayetegekera senior 5 nga yamaze P7 Allah umanyi ekitegeezo okufuna ettaka ng'oli mu P7 bayinanga mukwano gwaffe twamuyitanga Umaru Mushafu bayize Umaru sikujjukira nalinnya lyo lyakubiri bamuyitanga Umaru Mushafu ali mulenzi nga awangalira eyo kabuwe eyo mwana oyo omu ku bannayuganda benzijukira abato abasooka okugenda ebweru ng'agenze ku mpaka za Quran ne tumulaba ku UBC by then twalina TV age Allah hal ata ala al-insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ebyo biseera ga Salam TV tewali wajibani hal ata ala Salam TV Allah lam yakun shay'an madhkura Salam TV nga tewali ali ajimanyi nako NBS ngani ajimanyi nti eribaawo Umaru yagenda n'alumba omwana oyo yajja ne sente empitirivu obungi yoba zaali sente meka naye nga by then kyenzijukira nti zaali nnyingi nga nno mwana muto omwana wa primary oba bakadde ba Umaru sente ezo baazikolamu ki Umaru oba ndaba ompitangako okuba nange ne tulyayo ku kifi ky'enkoko ku mbuzi ensiike eyo empoomera nnyo n'endiga
n'eŋŋamiya. Ezo ensolo 3 zimpomera nnyo nga basiise enkalange biidhinillah, oba ku kyennyanja awakaawo. Njagala nnyo fiishi eno ennene ey'omutwe nga munene gwenkananga ogwange biidhinillah, ne tugiryamuuko. Naye ekikulu kyenvuddeko kyekya Salam, kyekyomumanyi wa Salam TV 224, insha Allah. Jangu oligestalinge. Ekirala mu competitions ezifaanaganako bwe zityo, bannange tuyigiramu biyitirivu. Omwana bamubuuza ekibuuzo n'oga nti ono omwana kino ekibuuzo yakijeewa. Current affairs, fiqhi, fiqhi abeera omwo. Allah, Qur'ani ey'ekitiibwa. Owulira sebu, current affairs, fiqhi, ebyafaayo tuyiga ate nga bwe tuwangula. Abantu bawangula amamotoka wano. N'aginasa Ssebaggala atali oli eyafa. Waliwo omuto. Waliwo aginasa Ssebaggala omuto. Mwana yasitukira wano mu motoka. Omwaka ogwo gw'emyaka egyo egiyise emabega awo. Naye mu bimu ku byatusesa nga bagimuyingiza yaga nti mu bulamu bwange nali situulangako okwo mu driver's seat. Allah. Banange Allah agaba ebintu from nowhere. Ngubadde tokimanyi nako. Allah n'aga nti kati this is your time. This is your chance. Kati kana akaseera kako naawe kankujje mu babadde abanaku. Ssebaggala yali taliyimirirangako we batunda natti ya mupiira gwa mmotoka nga tagiyimirirangako. Ajagaza ki? Kale yandibadde ajagaza ki? Naye Allah yakeera nja n'amugaa nti emmotoka yino brand new. Sajja be MTN ne bagimuwa. Ne bagimuwa. Mukwano gwaffe obbi wange naye ne bamuwa ekyapa ky'ettaka kiramba n'abalala ne bafuna. Ate weewuunye munnange yali owookuna ogwo omulundi ndowooza omulundi ogwaddako ye yawangula. Masha Allah, ne bamuwa hijja. So tukubiriza jangu oligestalinge. Oba oli awo ojja kufunamu. Ofunamu ku duniya kuno ate ne ku akhira nako n'ofunamu, kubanga buli aba yeetabye mu mpaka ezo. Number 1, oba olaze abantu competitions entuufu ze balina okubeeramu. So ng'eyo giwulidde eyeetaba mumanyi wa Salam, oba olaze abantu competitions entuufu ze balina okubeeramu. Kale bwe tuba nga tetukompitinga ku bya ddiini, tukompitinge ku ki? Tukompitinge ku ki? Njagala okinsiigire ekifaananyi kye tuba tukompitingako ekitali kya ddiini. Kuyimba maana b'abantu obasanga bamasituula baayisha bali ku budaala bwa zi promotion, omwana azina paka kiini. Naye mubuuze essuula emu entuufu. Entuufu. Entuufu ng'asobola okugisoma. Olwo omuwala we ennaku ezo abadde aleppuka ne Hambara, Seeka Hambara. Mukwano gwange Hambara mutabani wa Seeka Kizito. Allah. Naye Hambara yamugaa nti mukazi gwe njagala ondeetere essuula emu entuufu. Essuula emu entuufu. Abaana bali basoma inna atayina. Allah. Olwo asoma Kawthara. Asoma inna atayina. Kale jangu wano ndowooza biidhinillah. Jangu obeere mu competition entuufu ez'okubeeramu. That is what. Number 2, osomese. Mumanyi wa Salamu gwe abazze okompitinga naawe bamusomesa. Abantu balaba programu eyo ninga jamaani bayigirako. Nze nina omuyizi wange yanga nti nafuuse mumanyi kafuulu mu ddiini lwa mumanyi wa Salamu. Akwata ekitabo kye buli kibuuzo kye babuuza nga naye akiwandiika. Ng'awandiika ne ansa yakyo entuufu. Era Seeka Baduddiini oyinza okulaba omuyizi oyo gye bujja nga naye akweyunzeeko mu bagenda okukompitinga. Owulire ekigambo bwe kitokota. Teweerabira bannaayo kuweereza ssente *185*, oba oli ku Airtel 9*434298 weerezayo kasente. Omala ennamba eyo ng'onyize yes, eteekamu ssente ezo zolowooza nti naawe woziwa Allah. Osigala nga olina kyokoze biidhinillah. Bw'omala okunyiga eyo ennyamba n'oteekamu ssente n'onyiga yes, ejja kutwala olina okuteeka pin namba yo oteekemu ojje tukole emirimu gino biidhinillah. Allah subhanahu wa ta'ala atusiime ate naawe akusiime. Namba ya Airtel
so nga ate nowa MTN naye ayina eyiye gyanyigako biidhinillah era esente ne ziba nga zituuse. Aisha Shatura simanyi oba kwoli biidhinillah naye bw'oba kwoli mpiriza akameseji oŋŋambye nti seeka namaze dda okuzuukuka mashallah. Bw'oliba oliwa MTN *165*3 *315865 ash onyige yes. Bw'omala okunyiga yes noteekamu omuwendo gw'essente gweyagala okuweereza biidhinillah. Bw'onaamala ekyo direct sente zijja kuba zigenda ku akawunti yaffe eya Salam Charity era aba akawunti ya Salam Charity bajja kubanga biidhinillah bampeereza message wano insha Allah. Tuyinza okuba tulinamu obuzibuzibu mu network yaffe naye ekyo tekijja tugaana kubeera nga tukola emirimu egyo. Naye ndowooza omumanyi wa Salam TV ye tumutegedde biidhinillah era ffenna tumwetegekere. Abanaalaba twetegeke, abanaakompiutinga twetegeke, bajaji masha Allah naffe twetegeke. Nkakasa bulungi ndowooza mwatandise dda okubituulamu ebibuuzo. Emijalladi gyavuddeyo dda, emijalladi gyatandise dda okuvaayo. Sajja bagenda kubikula fiki yawo tarehe wa Uganda wa current affairs naye nga za busiraamu. Tegeeraganye twongere okumanya eddiini yaffe. Bannange wiiki eno yennyini gye tuli mu kkuba emabega biidhini rahman, oba gye twakubye emabega oba gye tuli mu kkuba emabega twamaliriza ebimu ku byafaayo by'obusiraamu ebikulu ennyo nga biidhinillah kwe njagala olwaleero tutandikire insha Allah. Twamaliriza olugendo oba ekyafaayo ky'olugendo lwa Isra wal Mi'raj. Olugendo olwo olwali olukulu ennyo mu bulamu bwaffe ng'abasiraamu, mu bulamu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam ennyo. Okumanya olugendo olwo lwali lwa bbeeyi, lwaregulatinga obulamu bwaffe bwonna ng'abasiraamu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu lugendo olwo Allah mwe yalaalikira eswala yekaluubiriza nze naawe okusaala. Bannange ekigambo swala ne Allah kagissa eyagituweereza yagyogerako n'atugamba nti wasta'inu biswabri waswala wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Allah atugamba nti bannange mwekwate nnyo ku bugumiikiriza n'okusaala, naye yatugamba nti ebyo bibiri binene nnyo okuggyako eri abo abatya Allah. Mbaka n'atugamba nti woolabiranga omuntu nga addiŋŋana omuzikiti, omuntu oyo tandika okumulangirirako obukkiriza. Bw'omulabanga nga addiŋŋana omuzikiti buli swala, tegeeze swala kintu kya bbeeyi, kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, kintu kikulu. Amateeka gonna mu busiraamu omubaka gamusanga wano ku mwaliiro gwa nsi, naye bwe kyatuuka ku swala Allah yamugambye eno ngikuweera eno. N'agenda ku high court ina mukwano gwaffe wana agiyita agamba nti teriyo high court esinga kooti ya Allah. Ezinga kooti ya Allah gwereko omuntu akuzoganye tewali buzibu. High court gyeri waliwo banneiba abatalinnya ku breaki ku mpalana. Allah musajja n'awalana omuntu mwaka ku mwaka, oluusi gwawalana amuzaala n'omuzaala ng'amuzaala n'omuzaala mwana muto, naye omusajja omukulu n'awalana omwana omuto, oba oluusi omwana omuto n'awalana n'omusajja omukulu mwaka ku mwaka, oba mukazi ku mukazi oba mukazi ku musajja, mwaka ku mwaka oli ku mpalana. High court gyeri. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagituukamuuko n'agirinnyamuuko, n'alinnyako mu kifo ewatalinnyibwangako kitonde kyonna okuggyako ye. Naye ng'ekyo kyonna kyali mu kimu Isra wal Miraj. Allah subhanahu wa ta'ala yamutambuza n'amugya e Makka paka Jerusalemu wali. Awo wolaba wali ensasagge olwaleero nabbi yatuukawo okwo. Ate Allah n'amuggyaawo n'amutwala mu ggulu, n'ayita mu ggulu eryo paka bwe yatuuka mu ggulu erisembayo liri ddala biidhini rahman, n'abeera ng'alituukamu, n'abeera ng'alambula ejjana, n'alambula omuliro, ebika byalyo byonna ebiriyo.
era n'abeera nga yajja n'abinyumiza abantu. Naye abantu abasinga mwana wattu baabiwakanya ne bamugamba nti Muhammad, byonna by'obadde ozoyogera byo twandibiwuliriza, naye ate kino kyoleese, kino kyo kyoleese sebo, leka kutusiika. Abantu bamuwakanya, bangi bamuwakanya, naye Abubakar Siddiq yamukkiriza duna taraddudi, nga tafunyemu yadde kubeera ng'afunamu enkenyera. Bannange Isra wal Miraji kintu kikulu nnyo mu byafaayo by'Obusiraamu. Wogenda okikenenulamu bye tukiganyulwamu, ekyafaayo ekyo Allah bingi. Nze ekisooka kye nasooka okijjamu, bannange twebrandinge. Let people know who you are. Brand yourself. Brand yourself. Abantu bamanye ki kyoli. Naye omuntu okubeerawo ng'olinga kitengejja, empewo gyekutwala kintu si kituufu, si kituufu n'akatono. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali yebrandinga, yayina brand. Olwaleero abayimbi be Uganda be bagirwanirira, nze sebo tonzanyisa, nze gundi nina brand. Oyo gundi tebamuzanyirako, eyo brandi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayina brand, yebrandinga. Bannange twebrandinge. Let people know who you are. Let people know your core values. Abantu bamanye kiki kyoli, bamanye nti oyo Bashiri kino takikola, era wabeerewo moment wotali nga there will be someone to stand in to protect you, to defend you in your absence. Wabeerewo moment yeyo nga omuntu ajja kujja ayimirire waaga nti Bashiri gwe mmanyi ekyo takisobola, oyo Mustafa gwe mmanyi ekyo takisobola, oyo Aksamu gwe mmanyi ekyo takisobola, oyo Kasimu gwe mmanyi ekyo akikola. Era bwe bwaba akugambye nti yakikoze. Twebranding. Lwaki akantu ako nkajjeyo? Omubaka sallallahu alaihi wasallam yebrandinga. Abubakar Siddiq bwe bamugamba nti Waayo mukwano gwatugambye, kakyanga atugamba bigambo, ate kino kisusse. Omusajja atugambye nti olugendo lutambulira emyezi 3 ku 4, nti ye yalutambudde ekiro kimu. Aye n'atwongerawo n'aluga nti abantu gye bapakasiza ebizungirizi bagende ku mwezi simanya biki, ye yayiseewo n'okuyitawo n'agenda ne mu ggulu n'adda. Ne bannange si byaki, naye eyo ensonga tekyali kyangu nnyo gikkiriza okuggyako ng'ekoleddwa omuntu ayina emirimu gye yapakasa emabega. Omubaka yali yapakasa kye bayita obwesigwa n'okwogera amazima. Yali yapakasa kye bayita okwogera amazima. Naye ffe obulimba tubutandikira ku baana baffe, n'omwana akuwaako obujulizi. Allah. Aina mukwano gwange Beka twakolanga naye ku William Spit. Beka oba wabulirawa yalinga Masuti omu, yatunyumizanga muganda we. Baali bamukazaako lya Madibini, naye ng'amanyi okugeya taata we, oyo Haji oyo alimba oyo mb'oyo ageyezza. Naye abaana bo ne bakumanya nti oli mulimba. Wano gwange omu omwana we yamugamba, naye taata gwe mwana gwe ng'olimba. Kawala ke kaali myaka nga 7. Nno gwe tugambe yali myaka 7, kati mukazi mukulu, kazikulu kadde. Yali nga myaka nga 7 awo 6. Yagamba taata mwana gwe ng'olimba. Abaana ne bakumanya, yeyo brand gye weekolako ya bulimba. Baana kutegeera nti oyo tayogera mazima. Omubaka yali yakola brand, yali ye brandinga. Bakali olwamugamba nti Waayo mukwano gwo byatugambye bino obyogerako ki, yabagamba bwe nti okujjako nga si Muhammad, naye bw'abanga Muhammad gwe mmanyi sallallahu alaihi wasallam, gwe nkuze naye kuva buto, gwe nsuubuddeko naye, gwe mpangaddeko naye, gwe tuteresezza ebintu byaffe wano, gwoterese ekyama kyo n'akikuuma butiribiri,
atayogera byanjwanjwa okujjako ng'abiinako evidence bw'abanga Muhammad yayogedde ekigambo ekyo. Oyo Muhammad mutuufu, oyo Muhammad mutuufu bw'abanga yayogedde ekigambo ekyo. Nti yagenze nti oyo omusajja talimbangako, kati kyandibadde ki ekimulimbya buno obudde? Brand ki gye wakola? Nange njagala kikubuuza, naawe kimbuuze. Seeka naawe oyogera naye naawe brand ki gye wakola? Haji Abdusalam, brand ki gye wakola? Mukwano gwa Sumaiya Namugenyi, brand ki gye wakola? Hajati Rashida Nansubuga, brand ki gye wakola? Mumbejja Nasuna, masha Allah, mukwano gwange, brand ki gye wakola? Allah. Haji Hussein Mutyaba, brand ki gye wakola? Haji Biri Kadde, brand ki gye wakola? Hey, Allah. Imam Kasozi mukwano gwange, brand ki gye wakola? Twe branding. Haji Abdukarim Kalisa, brand ki gye wakola? Dr. Kini Kalisa, brand ki gye wakola? Allah. Oyina abantu bibakwogerako in your absence? What do people speak about you when you're not there? Bw'oba toliiwo abantu bakunyumyeko ki? Bakwogereko ki? Kiki kye wabalaga Ali Yaron? Mbaka yali yanyweza kye bayita amazima. Olwaleero gaabuze mu buli kintu. Abaana bafuuse baffere, abaana bafuuse bayaaye. Oli n'ayimirirawo ddala na defending obuyaaye. Omunaddiini n'oyimirirawo no defending obuyaaye. Omusajja omusuubuzi n'oyimirirawo no defending obuyaaye. Taata w'abaana, maama w'abaana, ani? Omukyala n'olimba baawo naawe n'olimba omukyala, n'ebintu ebitaliimu. Kibi nnyo. Isra wal Miraji etuyigiriza okwebrandinga. Weeteekeko olukomera, abantu bakutegeere, oyo kino akikola, kino takikola. Era bwebanga yakikoze tyaha, abakadde baffe babeeranga ne zifamire ewaka ng'alina omwana gwaga nti oyo Shamimu ekyasobola okukikola. Era nga waliwo ne kyasobola okusanga obusanzi nga kyakolebwa. Yasanze ebitooke byonna bisalire. Anti Mike eyawummudde ekyo nategedde nti kijja kukikolwa. Nti ebidomola 20 bijjudde amazzi, abaana bonna tebaliiwo, bagenze ku mupiira n'ebidomola 20 bijjudde amazzi. Nti Yunusu ebyo bw'aba waali ekyo kiba kijja kukolebwa. Sente zaabuze nti teziyinza kubula nga gundi waali, nti ate kwakuba nga yaziterese oba zisobola okubula gundi bw'abanga waali. Allah. Nakolerako mu kifo nga tulina omu ku bantu be tukola nabo. Kino si kyafaayo. Nakolerako okwo mu kifo ng'omu ku bantu be tukola nabo. Nga tutwegenda bagiyita boardroom, giyite boardroom, ku basomesa giyite staff room. Nga mu boardroom tebalekaawo kantu. Bw'olekerawo essimu yo mu ddakiika 2 osanga teriiko. Muninga ne by then nga ne smart si nnyingi nga kukubako kakabiriiti awo. Omuntu akukubako kakabiriiti ate bambi yaba muyala nnyo. Ezo sente busawo bw'abasitaafu bakyala abo nga yakaguddemu dda. Edda baatugambanga nti omusajja tatunula mu nsawo ya mukazi.
naddala nga tamuzira baba n'ebintu byabwe batambula nabyo byoba tojja kusobola naye ssebo abantu ng'oli atambulira ddala n'agenda n'akwata mu nsawo y'omuntu n'ajjamu kyajjemu n'atambula nawe brandi ki gye wakola waliwo wano abantu baji Jafari Mugerwa abantu abo bayina brandi gye bakoze mu Salam Charity ba Sofia Nakalanzi bayina brandi gye bakoze mu Salam Charity ali ati Amina Lubega Allah basajja bayina abakyala wano n'abakazi bayina brandi gye be branding abarahma Katongole bayina brandi gye Haspa gundi Haspa Sajjabi bayina brandi gye beewa bagulamu Habib omusajja yasalawo n'aga nti nze 3-5 buli lunaku come rain come sunshine madum tu hayya ebbanga lyennamala nga ndi mulamu yewule ekigambo ekyo n'aga nti madum tu hayya ebbanga lyennamala nga ndi mulamu nze ngenda kukola omulimu guno ngukole kulwalira Salam Charity egende ekola emirimu egyo egya Mungu biidhini rahman. Brandi ki gye weewa brandi ki wazimba otya erinnya lyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yazimba erinnya zimba erinnya mu kuwaayo olwalira alhamdulillah twatandise dda era gulamu Habibu nga bulijjo muzimanye ezize ne bwe soogera Ahmed Kizite 13 zizo Asadu Kasujja Asadu Seguye oliruddawa Asadu Seguye gamba ne Usama Kasagga mutuwe ku ayuze bawa masha Allah ne mukwano gwange sawiya ganafa masha Allah iba ogiba ngabo balumuna yabo mwenna mujje tukole emirimu gino dimba amine 15 nga bulijjo eno dimba amina naye ye branding abo bonna nanno bembagambe brandi Kasana Wahabu 15 naye zizo zituuse Shakira Najjumba naga nti olwaleero nange brandi yange kanjongereko nabeera nga omutwalo gwo gusomye masha Allah Shakira Najjumba omutwalo gwo gwatuuse dda bane tukole brandi twe branding ninga brandi nungi ombaka ye brandingira mu Israel Miraji yagenda okuyingirawo ngombaka ye brandinga naye branding adda bannange Israel Miraji tusomesa okusaasira Allah subhanahu wa ta'ala yatusaasira nnyo imagine singe swalezo zasigala 50 tuina ba CEOs muntu abulamu katono nnyo bwati genda kusaala novayo n'omusalako omusaala bakwano baffe abayindi abatali bana ababbabu abasajja babbabu abo bo Allah abasaasire masha Allah abasajja balungi nnyo ewa ne mubawe mugende mubaguleko ebintu wali ebwayise mugende mubaguleko ebintu abo ababbabu tunda ebintu byabe biri genuine ceramic soyo yenna gyali bathtubs mwana ani tiles biki butapu twala tugende oyo yenna gyali n'emikwano gyaffe kampani z'abayindi ezimu mweddeko let us have mercy to the people we are working with. This message should go to our brothers, most especially the foreigners, the Indians, the Pakistanis, the Lebanese, Lebanoni abali eyo. Please, let us have mercy to people. Waliwo ebintu ebimu nga tebitemesaako musaala gwa muntu nga bya buntu oli akugambye nti ddala maama wange yalwala ekibumba akataago muleka waka sooka kumufumbira kakulya kikole nga atagenderedde Allah ajja kuwaamu empeera. Ekyafaayo muwalimu omu kye yatunyumiza wano ekyomukyala mwala yava eno mu Africa agenze kuba kyeyo Kadaama n'agenda akuba ekyeyo n'olw'ennaku ennyingi ate ng'emu ku yo abasajja ba wano mwaba gye batuusaako abakyala abo mbazaalamu abaana ne mutabawa buyambi ne nammwe abakyala mwebeereremu
mweberere mutunulira kika kya musajja kigogenda okufumbirwa bannange omwetegereze topakuka mwetegereze sooka omunoonyereze kuba nekunoonyereza ku muntu si kibi n'omusajja bakugambye yakata abakazi 7 ayina abaana 21 tekuli n'omu yali atuuse mu piffo ng'ozaalira oyo nga naawe weeteekawo ozaalira oyo abasajja tebabazaalira abo tayipu ezo mugende munoonye ku basajja wano ab'obuvunaanyizibwa bamajidu baabano wano majidu sikusiikulira fitina mama abaana nanyiigira mugende munoonye ku basajja ab'obuvunaanyizibwa gende ewa imaamu omugende ne imaamu ti mu basajja bano b'osaaza temuli musajja gw'olabanga wa buvunaanyizibwa eno ne imaamu ajja kuba wa kisa gy'oli akulabiremu eddenzi awo nga bambi ensonyi zaalimalawo terisobola gamba nti masituula ayise naye nga lya buvunaanyizibwa naye omusajja yakata abakazi 7 ayina abaana 21 tekuliiko mwana gwe yali asomeseza mpaka mu piffo ng'ogenda ozaalira oyo so ensonga eri nti omukyala yagenda yava wano ng'agenze kupakasa ssente yakazaala bambi omwana yali akyamuyonsa atuuka bakama be bamuzuula nti yalinga alwa nnyo mu kinaabiro kyafaayo ekyo ndooza mwakiwulira kiri wakiiya tekiri khayaliya ngera bwe tutatera kubawa biri khayaliya biri imaginary naye bakama be bamubuuza kiki ekikulwisanga mu kinaabiro omukazi dda nnyo yamala n'abanyonnyola n'abagaba nnange mba nnyiga mata g'amabeere amabeere gaba gannuma nalekayo omwana ayonka bakama be baamugamba nti kwata ssente odde Uganda tugenda kusasula nga gy'oli naye oleke kulumya mwana oyo Allah yali musaasizi gye tuli naffe tubeere basaasizi bannango eswala 50 tezandisaalikise zandikalubyemu wandisanze ng'oba oluusi ne mufuti bamufuti oba menke oba seeka Abdallah Semmambo oba seeka Mubajje oba seeka Galabuzi wandisanze nga nabo abamu zibakaluubiriza 5 ogamanyi ye obudde bwandibaddewa ya Rabbi Allah n'akiraba n'aga nti no kambalekere 5 kali ne mune ekyewuunyisa nti omuntu innahu kaana dhaluman jahula yadde Allah yatuwa 5 abantu beebuzaabuza ku zo ate Allah n'aziprogramminga Isra wal Miraj etuyigiriza okuprogramminga Allah ya programming eswala wakati mu budde mwe tuzuukukira okugenda okusala endiboota ogenda okubeera nga tutikkula lumonde waffe okumujja ku mmotoka tulere ezimuleese okuva ekyamuliibwa Allah okutikkula emisooli egivudde emitiyana ogenda okukwata enseenene Allah we yatuteera subuhi naga nti malya ga kyamisana nti n'akola mu banka agenda n'ali ekyemisana kanteekewaawo dhuhuri ne bwoba okola mu banka ogisaala awatali buzibu n'akatono ate mufunira wali wuzu urayino zibeera wali just mabega ga ofiisi yo cap dakiika 5 ng'omaze dhuhuri wali wakati mu kubeera ng'emirimu giweddeyo egy'olunaku n'akusizaawo aswiri nga tonnatuuka ku stage ogenda kulinnyira mmotoka yo n'abeera nga yakuteerawo magalibi ate wakati ogw'okuba nti otuuse wakaawo n'aga nti neisha igimalirize ogende weebake n'aziteeka mu budde obuli convenient Allah yakwata eswala n'aziteeka mu budde obuli convenient nga kyatwagaliza nze naawe kuyingira jjana nze naawe kuyingira jjana Isra wal Miraj etusomesa royalty obugonvu omubaka bamuzaayo emirundi gyonna naye nga abamuzaayo basiniya ba Musa baani ba Ibrahim bamugamba ddayo tebajja kusobola
mirundi emeka gy'owulira technical advice eyo eva mu someone who is more senior than you? Omuntu akusingako seniority mirundi emeka gy'omuwuliriza? Man qala la adri faqad afta. Kadde waffe Seeka Sufiyani Muguluma eyagalanga nnyo kaida eyo nnyo ng'agyagala nnyo. Emirundi emeka gy'owuliriza technical advice from someone who is more senior than you? Bakugambye nti yo business togikola walazize mpaka. Allah, mama wange yantuuza nanga Bashiri mwana wange togula piki. Emuga mama ngenda gula piki. Nanga togula piki. Nze nga kusinga obukulu piki ezo nti gwogiwa yajja ogikolera ogifunamu okusinga gwe. Ujjewo nga nti obusomesa obusudde ng'ogenda kuvuga piki. Namuga mama ngenda gula piki. Nagula piki. Yanyiwanze nagabangabe. Kwano gwe Yusufu gyali yankwasa ekisale muga piki iyo gitwale. Ngenyiyenze nga nogitulako obutunuzi mpulira obusungu. Abagigula bakudondola bannange. Ekola emitwalo 7 n'ekimu 9 n'ekukuba weeks 2 ezireeta zonna bwe yamala ng'ozireeta bwe n'ekimu emitwalo 24. Mbaka yawuliriza technical advice from people who were much more senior than him. Abali bamusooka, abali bamusinga experience yabawuliriza. Fas'al ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah bw'atugamba bani bannannyini kumanya tubabuuze. Si ku nsonga za elimu zokka. Kigambo kyali kyamma kyagaziwa. Yaga kutandika TV jangu bakafuluba okuzima ne jinga baba n'abasajja bwe bali wano bamanijinze ku radio aja Abdulkarim Kaliso omanyi gyavudde eri ku VOA eyo sajja gye bava VOA ogimanyi nabanno nalooza nga nti Voice of America awali eteekawo endala teekawo ekirala gye baava eyo bagenze ku zipaalu. Buli we bateeka ekigere success ogiraba. Bazega NBS Salam TV. Allah, success ogiraba. Kati ayagala okutandika TV. Fas'al ahla dhikri jangwe waja Abdulkarim Kalise wa Dr. Kin Kalise mukikola mutya. Jawuna ekitabo ne peni babikunnyonnyole. Ya business nti ya kiyangoye haji mutya abakubuziwo Waayo mukikola mutya? Myaka 3 osuubula China gwo kikola otya? By the way wakutakateeka kaako tekiggwayo. Nino omubuuzi mbaka yeebuuza. Allah, ombaka yeebuuza. Twayogedde kukwe branding abantu be brandinze banna Sofia Nakalanzi ye brandinze wanage nti nze mitwalo 2 gigino Seeka nzimba brand ye brandinze Taufiki naye were Taufiki were 12 zizo nezituuka Isa Luswata naye nabeera nga ayingiddewo mu ngeri ye ate Nuliyati Nalukwago uyu mwana wa Nkima Aisha Shatra muto oba mukuluwo newe yaweereza 15 zizo ndoozi era w'omuweereza nga naawe omulabye nti akiikiridde bazzukulu ba Mugema. Ye mujje Sofia barakallahu fik. Sofa bendera gwagikuteyo olunaku naye nno Sofia nkubuulira okujjako nga weerabidde abantu bali wana abatasaaga baafizi mwenyi ba Janet Mukasa tebasaaga abo gwe balindi Masifa Sajjabbi bagenda kuleeta wano eggaali wano bajja Tyamina Lubega ojja kuwulira baji Jafari Mugerwa oyo buli programu yaffe wano agiteekamuko kuno ye brandi nze tuzimbe brandi bannange zimba brandi. Sofia kino kyokoze ozimbye brandi. Shakira Najumba kino kyokoze ozimbye brandi.
kasana wa Wahab kino kimukoze ino brand je muzimbye brand ya mwe ate brand ennungi omanyi okwe brand nga malaika za Mungu zikitegedde Allah kitegedde Allah Isra wal Miraj bingi byetuyigiriza okubeera royo eri abatukulembera mbaka sallallahu alaihi wasallam yasaaza bannabbi bonna ne bayimirira ennyiriri zaabwe ne bazitereeza bulungi. Omukulembeze bannange omukulembeze mbaka yamwogerako ebigambo bingi n'atuuka n'okukola statement ti ne bw'abanga musajja nga munnamalungu nga muddugavu weeyowa temutunuuliranga ku kikula kye bw'abanga Allah gw'abasitulidde nti kati mukulembeze wammwe mugoberere. Atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Yatulagira Allah kumutya na kutya mbaka n'abo Allah bawadde obuyinza. Tewaliwo nsonga lwaki imaamu mumugajambula ku kyalo. Nene imaamu naawe jjukira ekigambo ky'omubaka kye yagamba. Ensomesa y'obusiraamu etulungamye obulungi. Kyeyogera ku imaamu nga olabye fitina ezze mu bantu. To striking a balance bannange. Bannange. Okulembeze buno tewaliwo gye tubulaza. Okujjako okuba nti bugenda kutulwisa mu bbaliro. Ge mazima. Mwagala twogere kalima mazima ge mazima. Kibooko egenda kunyooka wano ku bakulembeze. Kibooko n'adde ne muganda wange Ibrahim ne muganda nti Ibrahim nze nawanika kansaavinga ebirala kye nakolako kyali kimala. Kale bw'oba okitegedde ng'olina MTN nyiga *165*3 *315865 onyige ash obeeko swadaka gy'owaayo. Bannange obukulembeze buliko kibooko maaso ga Allah. Kibooko abantu bewakulembera abo bawolola abo bagenda kuyitako. Bagende mu jjana batandika okulyako chips, chicken liver. Bakulyeko akanyama akasiika ak'embuzi. Bagenda kulyako shawarma nga gwoli eno otuli spiced bannange. Allah akyakubuuza ku buli kitonde kye wali okulembera ng'okyabitebya zaka y'abantu yalagawa. Ebyobugagga by'obusiraamu emaali y'abantu yalagawa. Abakulembeze babateresa emaali omuntu n'akwata egundi endagaano ye n'agikwasa. Sajja n'akola eddaami tiwembanga siriiwo nti Haji Mustafa gali wangu gwe nkwasiza ebintu byange n'ebyobusiraamu. Mugenda okulaba nga ettaka ly'obusiraamu lizeeko ba squatters beekalakaasiza ffe tetuva wano nga wateekawo mbeera. Naye ng'eyabasenza yali akimanyi nti tewaali waabwe n'olw'okuba nti mwalimu akawogo. Abakulembeze egyo miguwa egiri mu nsingo zammwe. Allah so mbaka yatulagako tiwa Imamul Mursalin wal Anbiya. Yakulembedde ababaka bonna bannabbi ba Allah bonna. Kaali kabonero kasita yabakulembera mu swala kaali kabonero akalaga nti yatutta obukulembeze bwabwe era nabo bamugondera. Ibrahimu teyamuggyaayo, teyamusika kitogi. Yusuf teyamusika kitogi. Bonna bamukkiriza ne bamugamba nti wabanga gwe Allah gwakutuwadde katutambule naawe. Awatali kusika muguwa lwaki twandisaanye okusika omuguwa sincerely speaking.
lwaki kyetaagisa ddala? Kibuuzo ekyo nkikulekedde naawe. Bw'oba olaba nga kyetaagisa kale tugende mu maaso nakyo, ne bw'oba olaba nga tekyetaagisa ndowooza tukisule mu kasero, tulinde Allah oyo gwagambye nti kati yaliwo biidhinillah, tugende n'oyo. Oba oli awo wanaaba okwesiima biidhini rahmani. Oba oli awo wanaaba okwesiima. Mbaka sallallahu alaihi wasallam agenda Sidratul Muntaha, byonna bituukako. Ani genda osome Suratul Najm, byonna bituukako. Yakomawo ku bantu, yakomawo mu bantu, abawe information, jajje ewa mukama we, jajje mu high court, jajje mu state house, jajje mu white house, jajje ku meze nene, yakoma wajiba we ku ground. Okulembeze mujje mutuwe information ku ground. Allah kugemesa abaana kubeera yeeyo, basale zibeera yeeyo, abakulembeze temubyogera. Nabbi yatuwa ripooti ageba ne Allah wammwe antumye bino byaŋŋambye. Attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu. Jukira discussion yali wakati w'omubaka ne Allah ng'amaze okutuuka wali ku mmeeza ennene. Allah amugamba nti assalamu alayka ayyuha nabiyyu. Watya nga bakigamba nzi, watya nga bakigamba gwe. Assalamu alayka owaye gwe Eriyasi. Abantu balwana kulaba mukulembeze wa ggwanga. Allah naliko ku mukolo gumu kwe yali ngamba omukulembeze w'eggwanga eryawo wano lyennyini lyenjogerawo. Abajjukira moment eyo bayize bagiraga nnyo ne ku TV, ku mativi ag'enjawulo. Twali awo Mengo kweseezi, ndowooza myaka giyise. Waliwo omukyala bamuyita, mwerabidde erinnya ly'omukyala oyo, yali alonkinga ekibiina bakiyita Muyoka. Abaaliwo ndowooza mujjukira moment eyo. Tutudde mu tenti bwe tuti, baba basiibudde guruupu ey'abaana baabazirwanako. Omuvubuka yafubutuka emisinde ajje, oba guruupu eyabwe ndowooza baali bagiraba, oba ye yali agenze mu hala. Kino kyali wano Uganda. Afubutuka emisinde ajje naye akwateko mu ngalo z'omukulu, atuukeko mu maaso g'omukulu. Allah abaana kye baamukola. Sajja bali bane bakambwe mu ddakiika 2 omulangaatira gw'omusajja bwe guti baali baguwanuddeyo waggulu. Imamu Kyeyune ndowooza awo ntegeera bulungi. Abaana bamuwetambiriza obe engwala paka ku ddimwa. Omukulu yayogera ennimi ezi sirikyerabira, ye tezaasukka namu. Yayogera Oluzungu anga leave him wewe, leave him. N'ayogera Oluswayiri mumuwache, mimi nasema mumuwache, mumuleke. N'ayogera n'Olunga. Ennimi zaali ezi zezijjukira. Abaana nga tebakyawulira, nekyenjagadde mukyo kyeki nti oli yali alwana naye kutuukako kwali. Nino oba olunaku olwo balwaliko n'omukazi omulala awo yekyanga biki era security ye yamugjawo nga naye alwana kutuuka wa mukulu. Abantu balwana okutuuka ew'omukulu mmwe omubaka yatuukayo
ewo sagamba omukulu ono gwe mbadde njogera yatuuka ewooli nannyini nsi eno n'ebigiriko asinga obugagga obutenkanika obutasobola nokubeera compared to eyakuwa essente ezo z'otayagala kugabako n'akuwa obulamu okumanya mugagga ye nannyini bulamu bwe tuyina era bw'ayagala abutwala ye nannyini ssente ze tuyina bw'ayagala azikuggyako ye nannyini nsi eno kwe tutudde bw'ayagala agizingako bannange omubaka yatuukako gyali yadde teyamulaba one on one naye yatuukako mu bifo ebimu ku bifo ebiri kulozi ku ye bannanga abantu bagenda mu bifo by'abakulu omwana n'akomawo ku kyalo ng'akyabawo engalo mwannyinaze Rahma yabadde ku mukolo ogumu n'akwatako ku mulangira Wasajja yakutteko okwo ku mulangira Wasajja mu ngalo yangambye Bashi ampita Uncle Bashi yange Uncle Bashi nti oganze naanaaba mu ngalo Rahma gira onaabe nyabu bamukwema kati mbuki tonaakufuna wuzi okuva ewazikuttemu omusajja alina obugalo Hafidhi Mwenyi nze nabagambye Sofia Nakalanzi nkubuulira ebifudde mu lipooti eno ebiri eno Shakira Najjumba nkubuulira ebiri eno anti abo be babadde ba top scorer nga Sofia Nakalanzi yakutte ekisooka Shakira Najjumba ali mu kyakubiri n'omutwalo Sofia nga ali mitwalo ebiri Shakira ali mu mutwalo mbabuulira ekivudde eno kanzijenga bawi bawo omusajja gwe bayita Hafidhi Mwenyi kyabakoze ebiri kitundu azimba brandi anaye kati Hafidhi Mwenyi wavaawo kuleva ezimba brandi kati okuuma brandi gwe tokyazimba brandi okuuma brandi Hafidhi Mwenyi abagembe munsaagirako ebiri kitundu ne ziyingirawo ate mujja munyiza ayiweewo n'endala Sharifu Mukasa nenaga nange ntuuse n'ettaano zange masha Allah webale nnyo Mukasa musajja gwe koze omulimu omulungi zimba brand masha Allah ginyweze Amulani Isababi naye omutwalo ne guyingirawo masha Allah Shakira kati Amrani muli naye mulevo yemwawo Abdu Bombo Luwega 15 zizino zisomye Farida Nachiwolo naye 15 ne zisoma Aisha Naluwega naye natuuka nga bwatuuse nusu ze 5 Twalaha Makada naye nusu 5 ne zituuka ne Ibrahim Tamusuza Tamusuza wadde wabulira wa programs zange nyingi zenkulabye ng'omisinga eno Ibrahim Tamusuza naye y'omu kuba kuma brand Ibrahim Tamusuza soko wanike ku bango naawe liwanike lituukeko ene waba Hafidhi Mwenyi bano bajja Tyamina Lubega abo njagala obeera awaawo tegeraganya masha Allah tulinamu obuzibuzibu ne Star Times masha Allah a little bit off naye insha Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tuteekerawo enteekateeka insha Allah tubeere nga ebyo byonna nina tubirectifyinga banange system esente zikyajja omubaka yatuuka kumu ewali omubede waali ewali omunene w'ensi eno waali oyo yeewaana n'amannya amalungi Akbar tumwogerako teriyo kimusinga bunene naye bwe yajja yakomawo ku ground Seka Muhammad Galabuzi Supreme Mufti nkwebaza nnyo ekikolwa kye wakoze olunaku lw'eggulo kyaninkoze bubi nnyo singa nvudde ku mpewo kuno nga sikwebazizza ekikolwa kye wakoze Sheikh Muhammad Galabuzi Supreme Mufti kyabadde kya buntu nnyo kyabadde kya bukulembeze nnyo abakulembeze mwenna tukope ekintu ekyo mugyeeko ku ground mutuukeyo okwo tuleke kubalaba ku mikolo abantu bano jamaani Allah ku swadaka zaabwe ku zaka zaabwe
obusiraamu kwe butambulidde. Yagenze n'alambula abasuubuzi b'omu Kiyembe awo wonna wonna awo Jemba Plaza ewa baaba wange Ntakke. Naba baaba wange ssebo Ntakke. Nja kuba ssebo wa mukulu Ntakke nze Ssejjemba. Sejja kuga nti ondabiranga ddala. Naye nze Ssejjemba. Yatuusewo awo maduuka g'abaaja tyawo wansi. Bizinensi n'aziwongayo mu maaso ga Allah. Abantu bano basaasire bakole edduwa yeetabyemu abasiraamu abatali basiraamu. Nalengedde abasapule nga bali wakati mu dduwa, bamaseeka bali mu kusabira abantu Allah abawe ssente. Ate edduwa eyo etaliiko buzibu kuba sirowooza nti erina okusabira omuntu Allah amuwe ssente nga tewaliiwo byakabaani mukuŋŋaanye piraawo anywesa omukyaliddeko bukyalize. Ayi Allah, omusajja ono akola emirimu gye egy'eddiini. Eyo simanyi nti nooba erina obuzibu. N'agenda mu katale k'e Nakasero. Omukulembeze ssebo ali eyo waggulu okujja mu butale. Omanyi Nakasero bw'afaanana akatale k'e Nakasero waliwo kyusi dustibin kye baleka awo, naye yakutte amakanzuzi g'ameeru ago. Obunyirivu bwe n'abutwala mu kifo ekyo. Bwe yamaze n'agenda wali Mbaaji Matemba awo mu Nsibambi Enterprises. Baaji Muzungu, bannyinazaawo Baayisha, Shamimu, baani awo, Obbi wange MM ku muzikiti ogwo gwa MM gye yasaalidde Juma. Bannange ekyo ekintu kikulu nnyo. Twegomba okulaba ku bakulembeze abalala nga nammwe muzze ng'oliddeko naffe akatogo mu owino. Jangu tulyeko ku katogo. Ku Juni eryasuzeewo balikuwaatireko balijjeko ennaanu. Tojja kulwala lubuto, ezaffe nga tezirwala. Bakuwe security ojje. Jangu, you are so safe. Nkukakasa. Jangu tukulabeko okwo ku kyugi kya maama Nabwetema awo ku kafoomu. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yali empura eyali afuga ekitundu nga ne boundary yakyo olwaleero toyinza kugigira n'ogimalayo bulungi. Naye yajjanga ku ground n'alaba ku bantu be bukya bawangaala. Yajjanga ku ground. Bakulembeze mujje mulabe emyala bwegiyisa abantu mu Katanga. Ntambulireko mu mamotoka nga tegaliimu shock absorbers ze twatuma sekabuzoba. Bekoko mu Kinnya oliyenga omugongo agukutuddemu. Mufiiringeko okwo ku life. Be mukulembera gye kitufiiringa. Omubaka yawanukayo eri waggulu n'ajja ku ground. N'atuwa report bino byenzidde waggulu eyo. Ba MP twabalonda temukomyewo ku ground. Abamu ne mukuteesa tetubalaba oba mubaawa. Mukuteesa temubeerayo ate ne ku ground temuliiyo. Waliwo omwe yalinga nga atuteze wano akanyeebwa nga yo olumala omulonda ng'akuba empanvu. Allah, Sofia Nakalanza abagambye musaaga. Hafidhi Mwenyi ngakuwe. Hafidhi Mwenyi munnange. Tusonyiwe munnange naye omwana ono Sofia Nakalanzi ye akugambye olwaleero lwa ddaaki poze nga tewayingidde mu competition naye nga n'amazina g'enkima ge wayingiddemu agenti olwaleero wakugawangula era n'akugamba nti olwaleero akawunti yagijjuzizaako 3.5. Bwakugambye Hafidhi Mwenyi agamawulire ngalaba wano era byenkugamba si byange bya Nakalanzi Sofia akugambye nti yayinako 3.5. Kakati we baba kuwaana essajja muwanuleyo. Bwakugambye bibino wano
Hajjati Shatura bibino yabimpeereza wano akugambye nti mumwanuleyo anti bakutenda munnange akawunti ye kuliko 3.5 ate nno nga bwe tutyo tetuleseeyo n'abantu bafaabo bannanga abantu abo baweza ssente abo 13,5 Allah babasi mayanja Faruku Mayanja oli luddawa Faruku Mayanja ye mukwano gwo obiwo yali mukwano gwe nnyo Kabo wa Hidaya mukwano gwo kojja mutyaba Muhammad yakunoonya yangamba nkunoonye genda omulabe noonya kanamba ke omulabe insha Allah yinza ogende wa Bashir sembati oyo bi idhinillah Faruku Mayanja jangu tukole emirimu gino yajati waffe ajati Mayanja Kabo waawo kutumiddeko nnyo maama waffe wangamba nti ku Salam TV kwokerera sister wange ali atya ajala Mayanja family eyo yamaanyi nnyo masha Allah muyina kinene nnyo kyemuzimbye ku ggwanga lino yebwe ne taata wammwe Allah mutuwangalize ne former RDC wa Kampala Farida Mayanja mwebale nnyo ebintu bye mukolera umeno barakallahu fikum yongera otusakira Farida Mayanja sakira nnyo obusiraamu jangu osakire wano Salam Charity ogiwe yawo biyika byafaawo nga 50 tuzimbeko ekintu ekyobuvunaanyizibwa tuzimbeko oba senta nga yamaanyi ng'eriko kumpi buli kimu mashallah Sara Katumbe 15 zizino kakati Sofia Nakalanzi n'ababadde bali mu competition ey'okutwala bendera y'olwaleero mawulire mabi ku saidi yammwe mawulire mabi era munansonyiwa gonja gabagamba kubanga Hajjati Shatura mukadde wange mukwano gwange ate munywanyi wange nnyo angambye nti bano bagambye nti Hafidhi Mwenye abagambye nti bannange weepankiranga ku gwe wali weempankiddeko weepankiranga ku gwe wali weempankiddeko ya akawunti ye agitaddeko $4.5 kati zaalina si zaweereza naye kati sofa zaalina kino tukikola tutya kuze waweerezaayo bw'oyongerako tugatta ne tubuulira abantu ku akawunti y'omumeka wakateekako eya Salam Charity kakati Sofia Nakalanzi omusajja akugambye nti ssebo omukyala gw'oteekwa kubanga osunaku z'akameeza kankulage kye bayita abasajja kye tuli n'aga nti $4.5 kati ze nninaku essaawa zino bw'oba oyagala okumpanulayo leeta ezisinga waawo byakugambye wano bibino wano nsoma biri wano Aisha Shatura byampeereza nze byenkuwa si byange ngera naye wampadde ebibyo Nakalanzi nawe waweereza ebibye wa Aisha Shatura n'abimpeereza wano era wenkuwadde ebya Hafidhi Mwenye gwe kennyini wamugambye nti Hafidhi Mwenye nti luno olutalo lw'abakyala totwerijjako tyaha tukubeeza okameeza ne tupakasa n'opakasa tyaha kati ntaddewo zino Hafidhi Mwenye n'akugamba nti ez'akameeza n'okupakasa nze kanzigatte nange nkukuba eggaali n'akuyisaako awo eggaali kati $4.5 gy'ayina simanyi kikyotugamba ate ng'obudde bubuno bugenda produce essaawa yonna mpanulawo wano naye nga sofa munnange ge amawulire agaliwo nze ogwange gwakugakuwa era njagala kukakasa nti level number 1 position number 1 atuvugidde motoka n'abanga yatukulembedde bwebanga leesi ya motoka Hafidhi Mwenye yatudde ku steering ani navigator Sofia Nakalanzi yagiriko essaawa yonna baani abali emabega kuliko Shakira Najjumba agitudde mabegaawo Shakira Najjumba agitudde mabega ne Amulani Isababi naye ali awo emabega kati n'emmotoka endala ne ziyingira waawo ebanga leesi ya mmotoka n'endala ne ziyingira waawo Nuruddin Sesimba naye n'aga nti nange leesi kanjiyingire bannange ne zennina era naye n'atuuka mu ngeri ye masha Allah bannange Isra wal Miraj twagimaze olugendo olwo lukulu nnyo ekirala lukulaga attachment obusiraamu gye bulina ku Baitul Maqdis eyo Baitul Maqdis obusiraamu bukulaga attachment gye tulina ku Baitul Maqdis gye tulina a very strong
a very strong attachment ku Baitul Maqdis. Lwaki omubaka yayimirirawo n'abeera nga yatuukawo era we yava okugenda wa muggulu. Bannange olugendo olwo kyemmanyi abawalimu bammwe baalubasomeseza naddala ku jjuma mukadde waffe Seeka Maruzuuku barakallahu fiik. Message eyo gye wawadde abantu naye tubadde twagala okwongera okukola ki okutaggululamu abantu babitegeere bongere okubitegeera n'ekirala twongere okufollowinga ebintu ebitukwatako. Mbaka yatugamba nti laisa minna man la yahtamu bi umurana, si wamuffe oyo atafaayo ku nsonga zaffe. Siraamu wandibadde kalenda y'obusiraamu ogiina. Kati olwaleero era insha Allah emisomo gyonna come next week abamu batandise nako gikubye koodi mu koona awo yetujjamu awo olulimi lugenda kukyuka this time round. Tutandike kati ate kuwerokaminga mugenyi. Waliwo omugenyi ajjaawo akawowo twatandise dde okukawulira. Tusaba Allah amutusinkanye. Twatandise dde okumuwulira akawowo akeekuba nno kalinganga ka mukadde wange Seeka Segganga. Mugenyi ayingirawo essaawa yonna biidhinillah, so tumuwerokaminga ajja era essaawa yonna obwanga bwonna tugenda bwolekeza mugenyi oyo. Naye ekikulu kyabyo n'omusiraamu wandibadde obeera ne kalenda ng'ogoberera ebyafaayo by'obusiraamu, kuba buli wootabeera na kalenda tojja kumanya nnaku ze tusiiba eza sunna, tojja kumanya byafaayo bino. Tegeeraganya mubamu ku bakadde baffe bemmanyi wano mu Uganda abasomesa seasonal khutuba, abasoma seasonal topics mu buli juma. Allah tusaba Allah kimukuumire Seeka Mugwanya Muhammad. Allah oli omusajja buli season irimu ya season eyo abagiina. Kino Miraji ono ki producer ngamba nti obudde buweddeyo banayi muleke biidhinina tubeerekereze. Mubadde balabi balungi okuva gye twavudde, mukkirize tutumireko kategore yaffe ey'olwaleero ey'abantu abasenya nga bamaze okkima eswala. Omulimu ogwo simanyi naye ndowooza tujja kwetaaga tugutaggululemu ekiwera biidhinillah. Nsigadde ndi muweerezaawo mukwano gwo Seekawo Bashir Ssejjemba ku Takwa tukulinze primary school ne nursery. Kisulo gye kiri ebbeeyi yaayo etegeerekeka, oluzungu ddiini byonna tubisomesa ne skilling byonna tubiwa abaana. Banange ewalungi tewaba wannyo oleka mujaguzo evuga n'oserengeta ekibira, nange muleke mbasiibulire wano nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.